Tata wonoza namwegoma. Anti edda abasajja balina ebintu bye babego. Tata wonoza no inafu yali avuga zefa. Semotoka ozijjukira. Tozijjukira. Tewaliwo ng'ate gwe maama wange. Atosobola obbanga agwa history nga waliwo mukazi gwe naye toswala. Njaga tubeeko wetukoma ate. Yadde bino ebintu oba olina okwejjako ensonyi naye gwe otabuse. Oli mukazi mukadde nnyo. Wandibadde omanyi emmotoka za zefa. Alima Namakula, maama Alima Namakula yayima ku mmotoka ezo. Emmotoka ezo zaaliwo. Yalaba ku basi mugongo gwambwa. Tewazirabako. Olina obbanga wazira wase nga wali mu kyalo nnyo temwafuna budde bulaba ku mmotoka. Saakulyako mu kyalo. Kati lwaki tewalaba ku mmotoka ezo ng'ate waliwo. Ate nakulya ku kkubo ku kolansi. Kuba oli wa 100 ate oli wa Namuŋŋoona ku ssalafu. Oli wa 108. Naye ku kkubo ku kolansi we nakulya nali nsula. Abasajja balina ebintu ebyenjawulo balalabangako. Tata ono yali avuga zefa. Tata we namufuna yali ayina bangalo eyo. Bangalo zimaze ennyumba za mwamba. Ayina bangalo bw'omumanyi yabanga musajja mugagga. Yabanga musajja mugagga. Tata we namufuna yalina kabaka yamusima namuwa ettaka awuyiika 2. Okitegedde? Kulira bannaye. N'omanyi abazadde bedda ate baali babala nnyo. Babanga babala ng'agenda ofuna omusajja ng'alina yiika ameka 2 ag'ettaka. Agenda omufuna omusajja ng'alina ennyumba nga ziwe ya mwamba. Yes. Ng'omukazi we bw'osanga ku kibuzi ng'alinako obukadde. Abakazi babala nga abasajja balina ziyiika z'emmwanyi nga gwayagala oyo. Bw'omanyi ekitegeeza okubeera nga gw'olina omusajja apaakinga emmotoka ewaka. Nga basigadde balina bugaali. Yes. Gwe jasi muvubuka ali eyo gula pakoleeta y'omukazi ojja kufuna. Gwe gula pakoleeta osirike. Waliwo n'ekirala kati ekireese obuzibu mu famire mu ero. Simanyi musajja aba n'entebe ya ero. Omuvubuka alina ero. Entebe ya ero ogimanyi. Abaana batudde lwa sofa seeti. Ero gundi kyatukola. Abaana enajjera obafunidde. Ono wenti ndani? Ani furniture gwolina wanene. Patricia. Omanyi kyatukola. Omuvubuka gula buguzi wa Patuganda wali Patricia furniture ogula buguzi ero otuule. Olabe Diagram Evolution presents the Queen of the West, Omega 256. Lugaga Cricket Oval on the 19th of September 2025 in the Omega 256 live in concert. It's dubbed the biggest concert of the year with Omega 256, Queen of the West, talented Ugandan singer, performer, and songwriter. So Kampala, are you ready? Entry is 20,000 Uganda shillings, VIP 50,000 shillings, and a table of 8 goes for 1 million Uganda shillings. It's time to party. This is the first ever Omega 256 live concert in Kampala. The Queen of the West is in town. It's gonna be bloody. Powered by Sanyuka TV, NBS Music, Afro Mobile, Kadanke Brand House. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. wa sugar teyamazanye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja mwenye ganga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda ekisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fin. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Nedda teweewozaako nnyo. Oh, Sami Manja. W'omukwano. Bano bakola ki? Sami, Sami. Bano bakola ki? Dina kutulanga kantu Kantu kalange Mama kantu. Nese kikutaasa kuba ndi wanjogedde. Naye osazeewo kalanga Irene yakataaka ke. Yeah? Osazeewo langa kalanga Irene. Kalungi ngadda. Andi awo kalungi ngadda dengo osango kalanze leeti. Abantu badde bakagula. Nga munno yakataaka kantu semo nawe osazeewo langa akako. Irene Katabo. Irene Katabo. It is about her life. Kati ateno magazine. This is a magazine. Nera competition yebaawo. So ladies and gentlemen, abatula mwasibye mutya mwasuze mutya ku mmere bano. Amasomero. Ogenda onjogerako. Ndiki. Watula ku Hijab Nation nonyumyako. Ndiki. Nengo ojjawo amaanyi aganyumyako mu kanzu yange. Obuzibu bwa Executive Media ngenda givaako. Sako ya moyo nejjudde lugambo. Nkwe. Ojjawo amaanyi aganyumyako n'ekitambala kiwajja weesibye. Nze sente ze nazisaka. Bwenna oyimpa yenkwe. Ojjawo amaanyi aganjogerako mu ngoye zange. Zino sente ze wafisa nakuwa emitwalo 2 amalala. Ogulawo endala. Oyimpa ye lugambo. Lecho autospay. Aleka digwa bazimpa. Omukaga yaliwo Gobazi ati bulozola ye nabagaggabo. Gwe nabagaggabo mu ate kinayinjoga kya kituufu. Gwe nabagaggabo muri buti. Omugaga twali just mubuuzako obuuza. Naye ng'olina embeera gy'otekawo wenawe n'okambwadde ku Hijab Nation. Omugaga. Omugaga tiyagenda mu sente ze wafisa kanzu n'ogula zino engoye. Zino engoye nali nzirina nga ziruddewo. Waito zirina. Nga ziruddewo. Nze sizimanyi. Just tonjagaliza gwe nga gwe. Oyeyo abasajja negwe tokkirizibwa. Nga lwaki? Ngonjogerako njogerako nga nakuwa ebikopo byange nze sikitaddewo mbeera. Omanye embeera gye nkutaddemu. Ekyo kikopo kimanyi, ekyo kikopo ne wali babbaawo. Bw'olifunye oba kati oba enkya n'embisala by'omumasota kikuwa. Nze yasooka era nze ngendo sembayo. Nateekawo embeera ya maanyi nnyo nkukulaakulanya mukazi gwe nkuzimbye. Kuzimbisiza na 99 balinga bakuzimbisa ttaka tumbaavu. Taddewo amaanyi tadde toffaali ku bulamu bwo. Toffaali nayo ireetese emikono ebiri n'okumenya lyali limmenya. Ndikutaddeko atonjogerera. Sya mbalaamu amagezi ssebo. Si gwe gugenda osooka gwe gwagusoose gwe gwagusebete kiddamu kirowoozaako nti onjogerako nti wampa ekkanzu nga nziraku ebikopo byange ebiri biramba. Oli esimanyi na gijabi ebikopo byange ne kanzu. Nze kanzu ya wano ne kusakirya ne sente endala. Nze kanzu ngongano nga njambala. Ebikopo byange binywera muddi. Ekanzu yo njirazo omukwano. Abasiru bali tebabibbe ebikopo byaffe. Nga wano wampa ne sente n'ozizaayo. Ompa sente n'okola ne livaaso. Naye nayo gamba mbozimbye muntu. Nze tafali buli tafali lye nkuteekako. Siri kujjako. Buli tafali lye nkuteekako. Siri kujjako. Naye gwe buli lyoteekako lyonzijjako. Ekanzu yagitwala musiru gwe. Nyoka siriyambala ekkanzu lyo. Ate na mama yaŋŋamba lyanfunda.
Ekanzu linyimpa yeko. Yakufunda nga bwagejjaddi. Bwolowooza buli omu ayimpawanga gwe ekanzu linyimpa yeko. Mama ngamba ayagalayo ku kanzu endala. Mami yaŋŋambye. Yafuuka mmanya ya nkoko. Mami yaŋŋambye bannaye tusaba ku Zubeda akuweeyo ku kanzu endala. Mugamba omwana wange kanzu yamulabikira bulungi. Ate mama wange nno lwabbula ly'amakanzu. Naye ekanzu yo teyagisiima. Ne famire yange wamagana kwa amakanzu gabulabula lwabbula lyago. Sengawe yabbe nti naye ayinza ogadde yagisiima. Lwabbula lyago. Naye sengawe yabbe nti yagisiima teyagisiima. Oyo ne watagisiima. Naye ye mama wange yaŋŋamba lwabbula ly'amakanzu gano. Yandiguze yiye. Naye ngenda kuli saagisiima. Ne mugamba mama nange lwabbula lwa mikwano. Naye nange Zubeda saamusiima. Yes. Mikwano kutubula. Kaloza singa ndi wano naawe. Mikwano kutubula. Naawe ali yalina omusajja wo basajja. Gonyize bunyiza nti. Wano nze nga sinyiiga. Kwano kubula singa nina emikwano egisinga ku. Singa nina kati singa ba aji bakaluba tusiba mwini bokusinga tuka baga OHTwa. Tukoze tutya okutetenkanya obugagga buno tubutwale mu maaso. Singa ze mbozi ze tulimu. Naye gwe kimbibiri wambwa oli watukwate ya akantu ndowooza olabye. Lwabbula lya mikwano singa kati aja Miss Kigundu singa twogera ku mwala tugongeddeyo tutya. Mukwano togenda kwogera nga bw'okwata mu magazine bw'ogikuba empi bwezityo. Singa kati aja Miss Kigundu tuli mwini box tuteesa omwala tu. Naye ndi mumpi naye muganda. Kati no. Boogereko naye. Boogereko naye abamulyoko. Omwani lwaki teboogerako naye? Ekyaki kye kimunywa. Simanyi bizibu. Depression. Abantu bagenda mu depression bannaye. Abantu balina ebizibu kyamimu. So aliyo n'omukazi aliyo ng'agamba basajja kubula naye omusajja gw'alina kati yamusiima. Yes, musajja kubula. Naye ng'omusajja gw'alina wakati yamusiima. Okitegeera. Basajja kaniza kawula abantu bangi batudde. Olaba omwana aliyo atudde lwa microwave. Bakadde bakaliyo dabanno gwolina n'omuzannyo gwe Shamimu. Oli mumpi tolengerera wala. Leka fe abawanvu tukulabire bwe buzibu bw'onyiiga. Tosobola lengerera wala. Tosobola lengerera wala leka fe abali watu kulabire biri eki ewala. Naye abaana bali batudde lwa TV. Smart TV nga mwana wa bwala. Enkutidde. Akubira ne simu smart TV. Akubira ne simu nayogera ne mikwano je my babe has a smart TV. Egenda ne ku YouTube. Abaana batudde mu bufumba obwa microwave. Okuva we yajja nasanga microwave omusajja tavangawo. Lwaki? Anti aba bugumya buli dakiika emmere batere balye. Bintu bingi bitu kale bazadde baffe batulanga baki? Lw'abaana ga Shamimu. Waneno sagala ne ntudde lw'abaana gye mutwalo gyawe ku mijiba sasudde. Abalala mukwano singomanyi babawe kikyerewa. Ntudde lw'abaana. Abennaku zino microwave. Emala neekuba. Batula lwa firiji. Oli awo waliwo ne yatula olwa pakoleta. Gwe just oyina muzanyo. Pakoleta bwekuba kye kiddaka. Nga tunoonya omulala agirina tolekera wonna onyalina pakoleta. Anti otegera ye type yo. It is your test. You know? Ninako ekikazi ekirungi kino Iveza Mecheka. But I'm seeing my kids in here. Chingamba. I'm not interested, but you have a good test. Changamba. Sikusiimye. Naye kusinza ku kyendabye. Omanyi okulonda abaki? Abakyala. Kati gwe nga gwe ali oweereza omukazi. Message. Yes. Ne bangamba sikusiimye. Mbwaze wa agafo. Kadi kyamanyi kyo kiri mu kuweereza message. Nze gwoliko nina pakoleta. Banja baso tule wange. Oyina pass. Nina pass. Kana akogololerako. Nina kano kowe kati. Sikalina naye ngoyera ku buliri. Nkafunirako batuula. Nze gwoliko nina smart TV. Bwabisanga wagamba the guy is development. Okisegeera. Nze na smart TV gwoliko. Egenda ku YouTube. Oza buntu bwaffe mbulabira ku ki? Olwokuba sikomentinga. Bantu bangi se baso tula mbufumbo wange asazeewo bateekamu kubanga nina ebintu ebyo baagala. Kyokamba kati abakazi batulalo ebyo ebintu. Anti kati atewuza abaana ate mbamu abafunye. Atulwalo abaana abataliiwo. Tebaliiwo naye kati muntandikwa. Kati muntandikwa. Yes, they are settling for less. Laba pakoleta bwamufunisa olubuto. They are settling for less. Bafuuka single mother pakoleta. Musajja wo nene tata wo noza namwegoma. Anti edda abasajja balina ebintu bye babego. Tata wo nze winafuya yali avuga zefa. Sema tukozijjukira. Tozijjukira. Tewaliiwo ng'ate gwe maama wange. Atosobola obbanga agwa history nga waliwo mukazi gwe naye toswala. Njaga tubeeko we tukoma ate.
yadde bino ebintu oba ino okwejjako ensonyi naye gwe otabuse oli mukazi mukadde nnyo wandibadde omanyi emmotoka za zefa alima namakula maama alima namakula yima ku mmotoka ezo emmotoka ezo zaaliwo yalaba ku basi mugongo gwambwa tewazirabako olina obbanga zira waseezo nga wali mu kyalo nnyo temwafuna budde bulaba ku mmotoka saakulyako mu kyalo kati lwaki walaba ku mmotoka ezo ng'ate waliwo ate nakulya ku kkubo ku kolansi kuba oli wa 100 ate oli wa namuŋŋoona ku salafu oli wa 108 naye ku kkubo ku kolansi we nakulya nali nsula abasajja balina ebintu ebyenjawulo balalabangako tata ono yali avuga zefa tata we namufuna yali ayina bbangalo eyo bangalo zimaze ennyumba za mwamba ayina bbangalo bw'omumanyi yabanga musajja mugagga tata we namufuna yalina kabaka yamusiima n'amuwa ettaka oyiika 2 okitegedde ulira bannaye n'omanyi abazadde bedda ate baali babala nnyo baabanga babala ng'agenda ofuna omusajja ng'alina yiika meka 2 ag'ettaka agenda omufuna omusajja ng'alina ennyumba nga zibo yamwamba ng'omukazi we bosanga ku kibuzi ng'alinako obukadde abakazi babala nga abasajja balina ziyiika z'emmwanyi nga gwayagala oyo gwomanyi kitegeeza obbeera nga gwolina omusajja apaakinga emmotoka ewaka nga basigadde balina bugaali gwe jasi muvubuka ali eyo gula pakoleeta y'omukazi ojja kufuna gwe gula pakoleeta osirike waliwo n'ekirala kati ekireese obuzibu mu famire mu ero kimanyi omusajja aba n'entebe ya ero gomba omuvubuka alina ero entebe ya ero ogimanyi abaana batudde lwa sofa seeti gundi kyatukola abaana enajja era awo bafuniddemu ono wenti ndani ani furniture gwolina Patricia omanyi kyatukola omuvubuka gula buguzi wa patugenda wali Patricia furniture ogule buguzi ero otuule olabe bakuzaalira abaana nga tomenyese otuule bakuzaalira abaana nga tofa kaya waliwo ero embi nga abaana batuula mu balina ne test baga it has a good color ntebe ya bangi ina kale nnungi eyina material kalizeko olewuliriza abaana batandika osetolingira mu bufumbo balina ebintu batandikirako olaba omanyika n'akantu ka kapeti koteka mulyanga kaliko welcome ak'ekyoya atandikira kwako yasamira muli naawe wallahi atandikira kwako n'amanya tadda mabega n'omusajja gwafuna takola ki of course ako tukalaba tusuubira sapatu z'omu kinaabiro he has bathroom sandals buntu butono nnyo obujjako abakyala nze nkubuuli ne buno obuliwo obupale bufitting budgeto trouser ayambala omwami wange ayambala nene competition yatabuse competition basajja yatabuse oba wakayiga okwambala jeto nga basajja bategera ne bakuzaako ayambala damage nga bambala ebyo t-shirt he's a free guy just love him he's free akuba ebyo t-shirt bye yes namuwana nomuwana oba wakafuna sente ne bakuzaako alina amanyi g'ekisajja nga gwe wasente okyalina amakulu oba wakafuna sente bwetandi bujozi zimukayanya nakuzaako alina amanyi g'ekisajja oba wakagafuna nakuzaako alina akantu akanene wallahi nakuzaako alina omuggo gwa mbuta Shalom yamuwadde kutidde nga yayise wa Shalom agambe bagiyita Cobra Shalom SSS services bagiyita Cobra yes nga Shalom yamwokyeza ka Cobra kyoma the competition is what naye nga abaana balina kubatandikira okusettle people are settling for bare minimums calling it effort kumitwala nage yandikuwadde todduka naye abakazi muli fano oyinza okweyambula yasikawuka katono kadde kawojjole ne kagenze abakazi balina bintu byatandikirako setolinga kagenze tofaayo teweeralikire maama ng'otya nnyo obuntu obutene wana ebinene nga tobitya ntya buli kimu nkitya oyasamira eyo otya butono naye wana ebinene obaawo singa todduse kingayo kinene ki ng'ekinene kizze era mba ndi wakudduka naye nenziruka kyaleemo ebinnyo munenziruka so basinga mazi ayo bwe tubafunye mu bintu by'okusaaga kasikumwazi tubafunidde ku kikupakoleeta microwave tv za smart ntebe za ero bathroom sandals bukapeti so omuvubuka okuba obubezi organized kimufunisa afuna abaana omukazi yeesibaawo abaana afuna abaana ku bbeeyi rayisi just gwe kolako teekawo ka carpet simuula asangewo ka diffuser kamuwe kati nga kafuumukayo kati muvaamu kati olaba omwana baku diffuser akubira buli omu namuka diffuser nga kavaamu otukatu twotuwoowo Mimi's Glamour nayaguza akawewa Mimi's Glamour kavaamu tuwowewe tuti tavaawo anti olina maalo ye diffuser kimukwate anti kyegamba anti batekamu obuki obuwoowo kimukwate
ng'olina ka mosquito repellent n'obateeka mu socket. Wallahi nze nkunnyonnyola. Ani mosquito repellent g'omanyiza tube. Wallahi zino zitwasulanga tumasaamasa gozoomanyi oli wadda. Ennaku zo tunazo tuteeka mu masannyalaze. Omwana agirako n'agamba babe what is this? It's just a mosquito repellent. Wabula tukome wa. Teweetaaga gundi. Oba teweetaaga net. Mpaka simuzo ngenda nzikiriza magazine. N'akomaawo. Sigenda kumala. N'abanga talina gy'alaze. Omukyala n'omufuna. Bana magazine ziri wenda. Ku bbeeyi layisi. Tutunde eno ate agazitundira ku kamera ennyingi sooka tulange eno mbwa. Bakutayirira oyima. So, Jaden, ekitufu leero wazze nga nkoze eki? Nga wazze onkoze eki? Onkoze ebintu bingi ate naawe obuuza onkoze eki? Naawe tokkirizibwa kati olinga gwe kennyini kiringa gavumenti eno keera n'egamba bannayuganda twabakola ki? Tekkirizibwa, olina ebintu byetakkirizibwa kubuuza nga ggwe omuntu. Nkukoze eki? Onkoze eki okkirizibwa obuuza ekibuuzo ekyo manyi byonkoze? Nga ki? Ndaga eki? Kati wuliriza olinayo n'ebyotannankola kati nkwetegekera. In case singa obinkola. Wuliriza in case singa obinkola mba nakuvuma dda ngamba already ayinayo balance kino kankireke okitegedde so kati nkuvuma ebikadde ebipya nebyotannaba kunvuma byotannaba kunjogerako ebintu bingi byonkoze omusaso atalina kye yakoze anti abasaawa yonna oba ogenda kinkola gwe saba omuntu wo tamuswaza tomuleka oswaza omuntu notamujuza sia igwe nawe bakweteekera gwe Mbumbu wankoze ki nawe obuuza wankoze ki mulawe yeewombeka ennyinde mulinga akagatto nawe obuuza wankoze ki kumakya gano nganno ku magazine ange magazine nga abasajja bale baafumisa ebiso baggwawo abaana abato abakazi mubamalawo naye abakazi kye tusaba tusonyiwa bannaye kyonna kye twabakola abakazi bannaye Zubeida netondera kulw'abasajja bonna abasajja bebabakoze byonna Zubeida tuswetonze mutusonyiwe bannaye mutusonyiwe nedda kale kuba abasajja abalala bonna abatulaba mutusonyiwe mulekerawo tutta nga tuli bato gwani agenda okutta oyo omwana yabadde muto nnyo bambi namulabi yabadde muto nnyo nembu bwenzi very innocent obwenzi tebukussa muntu abasajja benda teri kye mutamanyi ekyalo omusajja aba yakulaga dda ntakwagala teri kye mutamanyi sayini zizo nobeera ne bwaba yakulaga nga takwagala kale kiba batamuvaako okusinga omutta kyegambye olaba muva wammwe ne mulekayo bannyammwe tubuuze nno ng'omuttira ki omuttira ensonga buli omu gyakola ki gy'alina gy'amanyi eyo ensonga ogenda gisaba mu buli muki musajja n'abadde tayenda leero asobola okuyiga enkya okategedde kikolwa kibi yes so tota muntu lwa bintu kibi nnyo kibi ddala tukivumirira kye wakoze kyadde kibi nnyo naye nalabye abakazi abawaga ne muli basiru nnyo you're very dense you're very stupid mbaavu sayini z'omuntu atakwagala zida omanyi otya nti omuntu ono gwendiko tanjagala ezo bujjo tuzoogera ati ziddemu gw'omukubira essimu buli kaseera gw'obanga gwakuba nakyogera nga buli saaga initiating emboozi gw'emboozi gw'oginoonya gw'okubira omuntu tebakwagala okuba ne basangako misticals ne batazza era gweza wanti you not the message ku blue ticket message ate babula ate bawulira oza message ku message zako good morning era n'atakuddamu omuntu bw'atyo oba lwaki oba tomuta omuntu bw'atyo oba tomuta oli mukazi mufumbo n'ofiirwa baawo n'atanyega yadde gwe kennyini akubuuza ogenda kukola otya azini ye yejjamu akubuuza ogenda kukola otya oyo omusajja akyakwagaza ali mubi ne bannange n'ofuna omusajja ng'ategeera nagamba baayagala abawa singa okeera ku makya n'oba n'omusajja buli kimu mu kikoze kiwedde mutudde awo nagamba omusajja anaakuwa sajja bba yeesimye edduka bikomaawo bannaaye bikomaawo manya akugyemu taliimu mbagenda okukuwasa eyo layini yagivamu dda takulamu yadde akaana akalema naka wallahi yadde okubeera nayo mubufumbo eddakiika bbiri okirowoozaako otya bulimu naawe tabiraba era agambye anaakuwasa anakola ki anaaba yeesiimye wabula ye taliimu maawe abagenda okwesiima balina kano ke boogera nga maze olongoosa ennyumba zaabwe oli mukyala muyonjo bannange omusajja agenda okwefunira anti omusajja anaakugwako n'ogamba nagiibwe ennyumba mbadde ennongoosa yiyo mu kifo ky'okugamba nti nno neesiimye okuba naawe ate ogambye abasajja anaakuwasa yeesiimye
you they are settling for bare minimums, you're settling for less. Bare minimums bazina bwoba n'ebizibu bawo tali mu abo abataano abasooka baziyita no effort. Omusajja nga bw'olwala bagamba ebigambo bino genda kewa maama wo. Nkutidde. Omusajja omutwe gukuluma n'akuweereza link eya video eyogera ku uses of water mu mubiri. N'akuweereza link ya video. Wallahi. Oba si ekyo ye n'abikwegambira ku ssimu. Wanywedde ku mazzi. Weemanyiizo nnyo amazzi. Amazzi ago ogalaba. Bw'oganya singa okulakwata n'onywayo ekikopo kimu. N'ekyemisana kimu. Omutwe tegujja kuddamu kuluma. Oyo omusajja muleke. Leave the man to go. Olwala n'ogenda mu ddwaliro. Omusajja n'atakubira era gwe n'omugamba nvuddeyo. Omusajja ng'olinga gwe omweguya. Omusajja kwadde yadde ekikumi. Wekitegedde kuganga omusajja alinga mugagga nti omugagga balina embeera. Bw'oba mwavu, omugagga bw'alwala, osooka wona. N'ogendayo omutegeeze nti wali muki? Wali mulwadde. Mbadde mulwadde. Kati ye bw'alwala, igwe oba mulamu omwavu kikkakatako gendayo n'omukola ki? Ate n'olutayogera bagamba bugambi. N'omulaba obulwadde. Kati omusajja akuyisa ng'omwavu nti bw'olwala ye gwe olina osooka owona omutegeeza abasawo kye baakoze. Bakama bange abakazi ku ground kikoze eki? Kisusse. Obusungu bungi tukendeezeemu. Obusungu bungi ate okusinga kuba abasajja be bagamba nti babi. Kubanza omusajja tasobola kufumisa kati kambe nga wayenze. Omukazi yenna n'agamba proud of you girl child kwekyo ekintu oba olimba. Ku byamu ng'oyo yabadde mutabani wo kuba oyo mwana gwe basa ayinako abantu. Ayina abantu be. Ayina wabadde osobola okutambula n'omuviira n'omuleka atambuze obulamu bwe naawe otambuze obulamu. Otaddewo empalana wakati wa families ebbiri. Bw'ogendagenda mu kkomera ekibi tekiri kuvaako. Tekigenda kuvaako. Olw'akantu akatono ate akantu nno kandibadde kalala naye that thing ekyo kye wamutidde eyo ensonga buli omu agikola ki? Agirina. So ladies and gentlemen, obusungu bukole ki? Bukendeereko. Naye nga yenna tannalya sabira ate ffe abalidde tusobole okufuna ezaaki ez'ebyokunywa. Mmere tutuga kitegedde. Ate nafuna kyakulya asabira ate ffe abatakola ki? Tennafuna za byakunywa. Naffe tufune ez'ebyokunywa kuba emmere neeba etutuga. So ogwo si kuddaala. Si kuddaala kati mba nkudadde kyawo. Mba nkudadde kyawo. Sirina kyenkudadde ssebo. Sirina kyenkudadde. Tuwe tips. Bannaayi. Tips. Abantu babalinze nnyo tips. Tipu baba bazirinze. Olekanga ebirala byonna. Naye tipu nenzibawa. Tipu z'omukampala. Gavini bagenda muziika enkya abadde musajja musiraamu. Tagenda ssulawe. Babadde bamulinze na leero bamuteekeyo. Naye ndowooza akyali mu postmortem. Tipu ziizino tugasabagabako nga 8 nga ku 7. Gwayagala owangala mu Kampala ng'obali tulina mu kasente naye nga wakagituukamu. Tugenda tutandikira wano. Boda z'oku stage gwatalina mu kasente zikole ki? Zireke nga wakajje ki? E Kampala. Baseera. Bakola ki? Ate tebeeguya. Baseera ate tebeeguya. Ate bavumamu. Eba genda mukama wange. Oba okategedde zireke. Restaurant gy'olaba nga eri mu lulimi lw'otategeera. Deja vu, comatose. Nonivi. Gireke. Mukama wange. Mmere etandikiramu 2 kitundu. 2 kitundu. Besa kitundu mukama wange. Ng'ate baleese supu. Na plain chips gule vyanti gwe njogerako. Tojja kukku, tojja fiira bwerere obwavu n'enjala mu Kampala. Restaurant zolaba nga tozitega zikole ki? Kasazi bakamanya gotasobola soma. Gotasobola soma. Nga wakayingira ekibuga zireke. Zireke. Weeyune nnyo mu paaka awo abakazi batunda chips zezimu n'ezaabali. Gw'omwa batalina. Nanjiwako ya tomato sauce. Oba okategedde. Nti oba oli bamukuwa mu kaveera atono bakola bwe bati. Bwe teyakayingira Kampala ng'oyagala oggirwamu nga n'essente toyinaamu. Booda ey'omu gikera balinamu ku ki? Waliwo zino zirakubaga ababiri lindalindako eyo ezikwata ababiri abaki? Ababiri wakuba eyo eba ya misana. Ekiro gikole ki? Gireke eriko ababbi. Nganti naye ekiro ennyo gikole ki? Giveeko y'ababbi. Ekiro yo gireke eriko ababbi. Okategedde. Nkufunye nnyo. So botiki zino zirimu amataala amangi. Ezaaka ttaala ya papo bagitimbye obumuli gireke.
kera nnyo mu wino kusaawa 12 11 awo 11 abasalandi bota oyagala masuka oyagala saati ngato canvas biba ku bei rahisi bei ya wansi wano nga olaba Shamimu kategedde tukole tukyakola ate togenda va mu kamera nze nkubulira ebyo byali byadda wasemba dokwe kalakaso va mu kamera nze nkubulira bova mu kamera nga nange va mu bulamu bwo zosiri ku bantu basirisi batanje bagamu nefa mu banga dene singa siri mulamu singa woli ajasamira yo kwambala omuntu wa white katuli eno tu reflecting light tuli mu kamera producer a balancing light tajiraba kubanga we yambaza bu white but there are days I see your interviews go very smart naye bwotukokola nange muganda wange otandika kwambala ebintu ebitategerekeka hafuga masafu mushanana blue pink black kala ziba nyingi chichi nze gwota kitiibwa obola nakulo tukola yagala buva nze gwota wakitaibwa obola nakulo tukola lota wakitiibwa osoba nga golo okusatu waluvaako zawo wenkera nga njaga kuba smart wawo wenkera nga byaganye ekiri awo kyensuulako nga kyokola ki nga kiri awo kyosuulako so yakajje Kampala yakajje Kampala mukama wange supermarket waliwo zotalina yingira obutale bweyune nnyo ate togendanga mu butale bwolabamu abayindi tuliya oba abaki abayindi baleke kubanga obwo amakulu nakasero kaleke kubanga obwo abaliyo abakolayo balowooza yes Kalerwe Kasubi osegeera owetale bwe butyo genda eyo Natete wane Nansana obwo butale obuli ku kubo bwoba ogendamu naye buli obulimu abayindi abo bosanga abakazi abatudde bali organize basise tebayita totawaana singa ofuna buloka w'ennyumba nakutwala ku nnyumba ng'eriko muyitira ne bw'abawo gugiveeko eyeeseerebwa manyeze enju zaaki kubanga tulina balandiroodi baffe basirusiru balowooza banabiri tebalina ki sente naye nga tebalina ki tebonoonye mayumba beereka bati banaku olujja mu kitundu n'abasudani bennyini bw'oba wakatuuka e Kampala bw'olaba nga kuliko omuntu wa kala gy'otategeera ennyumba gireke edduka genda ku nnyumba ziriko baajatinaamu balabula bajje Kampala ebitundu batalina kusookeramu ebitundu ebimu katolinamu ssente katonatunda nte kyegeegwa kiruhula tonazitunda tonatunda nte Masaka ozze tonatunda Mayirungi Kasenge wabula ozze ebitundu nga Najjeera naddala amabaala gaayo ne wooteeri bireke n'ennyumba zaayo Kisaasi Kyanja Bukoto Buwaate Kungu Munyonyo Buziga koma kukuyitamu gitamu wegombe salama awo nyonya awo ennyumba awo ojafuna ennyumba naye ali gye weeyongera waleke n'ekirala osoogenda noonywa akacaayi mulungo ojjaggwa mu kifo ekyennyanja okomewo osule eno teeka kutanda n'ogwa mu kifo nga kirimu abayiruti abagwira bangi bakiseera kati ebintu bya bbeeyi n'apartments ng'olaba nnyingi ogudde ekabalagala duka namuŋŋoona ogudde nankulabye edduka nga munnaffe atuwa tips nze ndinne nadda Kawanda nno naye obeera otya ng'osula Kawanda apangisa nga tukuyita n'okolera mu kibuga anti kyekyo standards abantu baba ne standards kuba Kawanda buli asula alina maka waliyo omwami ali eyo nga kati gumanyi kyo bandi maka okuuma gaani okuuma maka gaani ali e Bulaaya Kadaama togatunde nga ntunda gaki mulimu kyekyo okutunda kasita mulimu microwave nange ndi eyo ntudde lwa microwave ready for over lwekuba we batike wale wadde okwekyanga ennyumba nga buli ekikubaga nze nno gundi yakuba ngenda genda pasi tokyagolola njagala gwe wano otandikira bane mugende munkanikireko pasi ate bw'anaavaawo bajja kunzira ebintu kategedde ng'akutambuliza kati gye ntudde lwa microwave so ladies and gentlemen tips ezo tujja batuzoyongerako tusobole obba nga ate tukola ki tubangula abantu naye nga byonna abakazi njaga bategeeza byonna nga biri awo omusajja omuwanvu ze basic need omusajja omuwanvu kintu kiki lwakuba ladies and gentlemen teekeko wali mu basic need mbalabula ku basajja abasinga obuki obulungi so mufuna nga muwanvu naye nga megga sho takusinga buki bulungi ajja kwogerera bwe gira ennyindo olwokuba gwe wafuna ennyindo za kyaggwa mukama wange si bwe kiba mukama wange si bwe kiba ojja omufune ng'akusinga obulungi ekyo akatabo ano wano bakweditinga nnyo nengejiwa so ladies and gentlemen magazine yaffe yajja so nene we ku tipu esembayo okufumba kijja kwanguyira nnyo ddala okugula emmere yaki
yamuweterire yakajja mu Kampala yakajja mu Kampala mune nabagitambuza kati bagiseera ati egambye abakyambuza bagikola ate nga sofuna obutoke bwa 10 anti waliwo gasi gosooteka mu butesika sirinda gasi bamutunde emitwalo 7 otekako akanyeebwako oba nosika amagi 2 mutaddemu akatungulu n'ennyaanya naye bw'onoosalawo okulya egundi okulya emmere buli lunaku ng'ogulangule kya bbeeyi ng'okusanga omuzannyi w'obutambi w'obuseegu nga mbeerera bbeeyi weetuuse. So ladies and gentlemen, Hijab Nation magazine zaafuluma dda naye abantu badde beeyongedde ozigula just lwakuba kati wano ekituteesa ku social media tusituleko ku social media social media temumanyi nti magazine gyeki gyeziri ne mu magazine zizino weziri zisangibwa ku Mimi's Glamour zisangibwa ku Ecop Photographer and Videography zisangibwa ku Gibbs Bridal Exas. So tugenda n'abalala basponsa baffe abaagala okutunda gundi zino ziteeka ewammwe tukuwa copies nga 3-5 noga tutundireko weziggwawo ne tukongera endala twagaza kubeera nazo ate eno nkujjukize nekoma ya mwaka guno eyamwaka guno ekoma guno ogujja tuyitujja abaana baagala okulangirako mu magazine ejja bandala mwangu wakwaluneno gundi yabadde ki leero market yabadde nyingi competition yadde nyingi ate nga abantu badde babookinga dda abamu oyogola byabadde abutwala London spaces ne zitukola ki ne zitugwako oyabadde abutwala London kati ninayo ba queen baagala bugenda US. So this time round ayagala omulangiramu eno magazine okola ki opapaapapako era Hijab Nation y'omwaka ogujja mugyesunge ngaki nga mbaga kategedde genda baya amaanyi. So ladies and gentlemen, era nsinzira wano nga mbagamba munaye byebyo it happens bwe tugamba Shalom 256 kitegedde. So ladies and gentlemen, tugenda sinzira wano bagamba Zubeida bantu bayongedde omwagala nnyo tubamulaze omukwano bandaze omukwano mungi naye ffe ababe tatulaga mukwano ffe ababe atutabira ddala ng'ebisasiro okitegedde era abantu ababe bagenda muggwako naye nga mwababagalasi abamwagalasi temuli babe kuba kali nze abange mugende nfuna abapya ogaye tukole ki tuve mu bulamu bw'omuntu gwe mufuna abapya ogambe tuve mu bulamu bw'omwana gwe okakasa Zubeida bw'ogambye kale bwekyo bwe kigenda otambula nze kenyini twalira abagagga bange magazine. Ladies and gentlemen, ku wedding ring waliwo proposal ring waliwo ne promise ring naye gwe mu byonna byonna oyinako earring ebisigadde toyina kyoyinako ziri empeta 3 waliyo proposal ring waliyo promise ring nti nkusuubiza obuki obufumbo waliyo ne wedding ki gwe ku zonna oyinako earring ring endala tonnagirabako ate nga ne earring gwazeegulira tonnasala mu mulyango gwo ring endala temusaba ba mu sentence yemu okujjako ng'oginywedde mu kyokulya n'ekutuga otherwise temunnaba kwesisinkanako obanga olinayo mu byo walonda gy'olanga ne mu bigamba abantu someone lost her wedding ring n'abantu b'osanga bobeera nabo ekigambo ekyo tebakyogeranko mu sentensi zaabwe ekigambo ring laba nno bwagiteeka ebigalo kulinga sausage tombavu laba nno bwagiteeka ku display bamala okuwa kafeeke diamond singa kasiiwuka n'okusiiwuka olwokuba tokanaabiramu tokanabira nakanaabiramu twala eri tesobola singa ate olabye yokka kati eno bakagindeetera eno bakagireeta ani agireeta zo ayina zimpa eno bakagireeta netesaa siiwuka tesaa kukola ki kati kankubulye nina original silver short women are winning empetanga nnya nkyusa women are winning buli watambula n'asanga empeta ennungi n'emwaga ng'aleeta nga baby mbanesobera to your same board short women are winning short women with big nose you're winning so we are happy for you my brother we are happy era nze nego shambi tatulyako emmere aliwa shambi yakkiridde mpola okukola ku tuli wano ku food plats and restaurant naye Shalom ayatulyako mmere wano ku National Theatre naye akyaliwo ye waali
So ladies and gentlemen, tusinzira abantu bakole ki? Tubasiibule. Tubasiibule. Bulungi mweraba. Boda bagamba nti boda osogifuna ku kibanja police ogigwa n'ogimalayo. Ekyo mulangaddi. Lwekyo auto spare parts. Lwekyo munnayi tumulanga bwe yampa kanzu bamujjukirako ekkanzu. Yampa kya bulambuzi. Lwekyo auto spare parts ali awo ewakisekka. Naye nkubanja gundi yange. Mukubire ko kyo mmanja. Enkoko nga wampesa n'onyiga livansi. Mukwano kigondaze gwe. Ogenda kunzigisakola galubindi gwe. Kale mpa sente. Kale nedda kale ye enkoko kubanja paka kolebwe tutegeregane. Enkoko yongera gikuleetera. Idde. Tukakkane ewulirize. Enkoko yongera gikuleetera. Njagala leero. Shamim. Egenda vaawo. Abagagati bannasasula mwezi. Abagagati bannampa sente zange. Bino kukwatako sebogoza nze nzikola wamabbayi. Wamma musibe bulungi naye Shamimu antamye. Era gwe gunogo mugeze sembola bukunda bako executive media zimabulira mweraba. Nti naba akolene ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.